Mwe baana mmwe kati nga munnange abaana babeerawo awo ngabaana naye nga ffe kale omulezi yakiriko era yabatuma naye nga nze sikiriiko. Kati bwe twatuula mu kiraasi nali ntuula ku ntebe nga yali ku sayidi endi nga ndi ku sayidi eno naye nga ffenna twatuula ku ntebe eyakusatu naye nga ali mu lo ey'omumakkati ffe nga ndi ku eno ey'oku kisenge. Kati oba baateesa batya n'omwana eyali atuula wano sayidi z'eno ewaffe ne bakyusa ebifo ono n'adda eno omanyi laavu y'ekitongo emutawaanya nze nno mukazi wattuuka kazi katto nga ndi innocent. Ate nga babeerawo awo n'abeerawo awo. Kati olunaku lumu nga lutuuka engeri yali nti bo baalinamu kati nga asindika bokisi z'amata nga ziwa kano kadota kange wala kwala kanayita nkadota kati nga ziwa omwana omulenzi nga agiyita nga gyo kadota nga bagamba gitwalire maayi bokisi za bisikuiti nga bampa ebyokulya naye nga nze muli musomo gwange gwasalawo ngamba oli ne bw'alikola atya ate nga munnange bampa bintu kati olunaku lumu lutuuka nga baga twalina omusomesa baddeyo katono omusomesa oyo ng'akeeramu nnyo kati kwolwo yajingira nga sinnayingira nga kuyiseeko neekaba katikitiki kamu ng'ali mu kiraasi toteekayo kigere yadde bwoti. Kati nga nnyingira kiraasi nyimirira ku mulyango bo baayingidde edda mwebali kati ng'omusomesa agamba waliwo abawala bana n'abalenzi babiri abali tetunnayingira ng'agamba nali ndi mu kusaala kyekyandwisaayo kati ng'abaana bonna batunula bagamba ki ekiddako. Nasanga waliwo baatuuziza wansi ng'osoma otudde wansi of course waliwo sementi naye ng'omanyi olufuufu olwo kati nga waliwo sementi nga bagamba abagaba bayingire bakopere notice awo wansi bagenda okusomera paka lecture ye ng'eweddeko. Ne neetunulamu ngende ntuule wali wansi mu ttaka eky'obuyonjo buli omu akimanyi oyo muyonjo nnyo. Natunula bwenti n'aŋŋamba come in sit down ne neetunuulira ntuule mu ttaka. Kati nga oba toyagala tutuula mu ttaka nga kkuba embooko 20 nze mukazi wattu kasookedde nga nsoma tebankubangako yadde omuggo ebya ddala nze natuuka kusoma kumaliriza saafunawo ku muggo gwa musomesa yenna engeri gye nnali nkimanyi nti ntya emiggo sibeera mu baddalu sibeeramu ekyanyambanga bibina abaana mujjukira ebyo kiraasi yonna ne basanga ewoga ne bagamba mwenna lie down era nga abasomesa bagamba apart from gundi and gundi era nga mbeeramu abo bwe bajja bamanyi oyo abadde tayogera. Kati ng'ono agamba 20 canes neŋŋamba ono ayagala kunkuba mikko gyonna gye nasobwa kuva mu nassale kukinkuba leero nga ŋŋaana ate wansi ŋŋaano kati waliwo omwana alina ekipapula ky'amawulire kadde kagenda vaako ekipapula ky'amawulire nkisikawo nkyalawo wansi naŋŋamba kijjeewo tuula wansi owandiikira notes. Kati nga nawo kiraasi omanya abaana kati nga nfukamira nga ŋŋamba akugambye tuula nga ŋŋaana nga nsituka kati ate ng'agamba woofuluma omala weekusi 2 tozze mu lessons ze nakyo nga sikyagala kati nga abaana gye balenga abagulugunye ennyo biki nga babuuza ye kiki
abala bonna badda nga temubafaako ono nga mumufuddeko nnyo nga bagamba tebamukuba ngaga tebamukuba waliwo ayagala osobola okukuba embooko ze ani agambye tumukuba embooko ze omwana mulenzi tasituka ng'asituka baali tebamukubangako ze naye history yagikola ku college nga baali tebamukubangako ng'ajja tyanyaga kigambo nga yeeyala omusomesa atula bw'ati ye mwana gw'amanyi omusirisa ennyo gwe takwatirirangako mu musango ata eva abeera ku point ku buli kyakola omusomesa neyeesikamu n'amugamba lwaki ovuddeyo nkuba embooko ze 20 koye shes my friend namugamba ebadde nkuba embooko ze nti ye omusajja alowooza asaaga ng'amugamba weeyali maama 1 2 5 10 15 nga takutteeyo nga takutteeyo nga bazimukuba patapa nga ngenda mu kifo nga ntuula ekifo olwatuula patapa era atuula ku ntebe emabega kolo gwe nali nsoma yali mulwadde teyali mu kiraasi ng'ajja atuula we ntudde omutima gwankuba neŋŋamba nze nfudde oluva bano batuyita mu ofiisi ono omwana w'omugagga nze lwaki anneeteekako bw'ati nze agenda okungobya banne kati omutima gungamba omusomesa agenda kugamba lwaki amwegalamirizizza embooko omutima gungamba nze banne maama ge bagenda kumuyita omusomesa nasookera n'abiddako naye lwaki yali akyewoonya aga okay nja bitegeera after here bwe yakwogera ate n'atenguula omutima nakopa notise nga nzikopa ne bibeerawo bityo ne biggwa ate wiiki yalwa nga viddi olwo nzija nsemberera ku lwaki Latiifu mwagala nnyo bannammwe gundi ng'etuuka viddi ng'etuuka nga muzeeyi ajja nga bankyalira bulungi nnyo bamala okunkyalira nga naye bajja bamukyalira emmotoka yena brother we kamba yazaala bana babiri yena brother we alina girlfriend we bali nga ba lifeist bulala oba omuvubuka yali ali ku university oba girlfriend we yali ku university naye ng'omuvubuka alina emmotoka nga jjaaji omuziki nga muguwulira eri ne mmanya muganda wa gundi wuuyo ng'ateeka mu mmotoka omuziki bonna mumanya nti muganda wa gundi ayingiddewo munnange ng'atuuka ku ssomero atuuka basanga bakamala okunkyalira abeeka nga bamaze okunkyalira bagenze bamukyalira kiraasi yaffe yali ku administration block kwennyini administration yali esooka bweti kati nga bukirabo oti kiraasi zaffe awo ze zaali nga ziddako awo kati nga bana bateeka entebe wabweru awo nga of course nange era nali ntudde awo manye ebya viddi kati Honorable Latiifu ali wabweru mukyala we ali wabweru Doosa ali wabweru ne ba staff ne ba teachers abalala nga nabo bali awo batudde ku block eyo eya administration kati bannange ekintu ekyo nga bamuyita viddi bamukyalidde bwe bamuyita bwe bati ng'agenda luzali abagamba dda ninayo omuwala gwenjagala ku ssomero oba bannyonnyola batya nti oba mwagala ebyaddala baneekambaddire